as a father is a great father. So njagadde okubakakasa ekyo nti mukole programu zammwe zenna naye nga muzimanyi nti Kato yamenya dda protocol ye kennyini ye yagyemenyera n'agiteekawo kakati wa wiiki naye era tujja kubaawo wiiki kubanga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kuonalinga wiiru ya Kato nga bwe yandibadde ne bwe yandigaye mu mala omwezi tetulina kyakukola twandimaze omwezi nga bwe tuline Kato waffe paka bwe tumuteekayo because omuntu yenna bw'aba afudde it's great to honor their wish because tebalinayo lukuŋŋaana lulala lwonna. So mbeebaza nnyo nti ffenna tugendere ku ekyo tujja kulinda enteekateeka Parliament gy'ebeera enaaba nayo neffe ng'abantu mikwano gya Kato ate ne famire ye gye tugenda okugenda gy'eri tujja giwa omukisa naye ebeere ng'eteekawo input. So tujja kuba nga tulabirira abantu buli lunaku ffenna nga bwe twekozeemu omulimu ate era bwenna tubeebaza abantu batandise okuweereza ssente. Abantu mu butuufu bandibadde balamu okumanya abantu ababaagala naye abantu batandise okutuweereza obuyambi ne ssente. Mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu ky'okutteyo ky'owaddeyo naye okusingira ddala okubaawo ne bwe tunaaba tunywa buugi na kulya muwogo no problem. Brotherhood is what is most important. Ekiriwo kimala kye tujja okukozesa. Kato ssaawa 9 ogw'emisana eggulo gye twandiise leero oba eggulo Tuesday Monday nali ne Kato Tuesday Kato mulabye naye ekyewuunyisa nti ebbanga lyonna lyendabye Kato lwensembyeyo mulaba lwe mulabidde eddakiika entono lwe simuwadde budde ne muka Kato nnyina wenda so nga ate buli bwe mulaba tutuula n'akubuulira ate Kato bwe musinkana tanyumya bya bufuzi akubuulira bya mizannyo bye kakati tutegeka tugenda njagala siyeta nnyeyeddewo bamaliyamu ndagire baabe mu kibi tuddewo twetatayininga abantu ate najja n'akunyumiza nze yambuulira n'abayimbi nagana naye omanyi nti omwana oyo ayimba ayina ne ka vidiyo kaakoze nga kakati omwana ono engeri gya trendinga katutrendinge babiri so nga ate amwagala aba ayagala omuntu Kato omuntu gwayogerako manya amwagala and is a very friendly person. So nsiimye nnyo bapromota babajjo baani babitekiso okubanga bali wano balunywa mikwano gya Kato kumba Misa Kisemakula Haji Aruna gundi Mutima wali Abe Mukibi wali gundi Abudumulasi n'abayimbi abalaba comedians Raini. Mwebale nnyo mwebalire ddala benjogeddeko ne besimenye mubeereeyo kubanga mu entertainment industry mutandise okusetinga trend. By the way, the world must catch up with you kubanga gye muli mu kusetinga kakati nammwe mulina official bali yammwe ate gye mugaba ti Parliament ne bwe bategigabye musicians can come together and entertainers ne bawa omuntu waabwe a befitting send off. N'olwekyo nkibeebaliza ne mu associations ze mukoze munno mukabiye munno ddala. So ba musicians abayimbi entertainers ne media industry bwe muba muli wamu if 200 of you contributed nga munnammwe omu avuddewo it can be buli omu ajja kuba insured n'amanya nti bannange bakola ki gye bali. So mbeebaza nnyo omukwano gwe mulaze era ffe tetunnakwata mu nsawo olw'ekyo kye mutulaza omutima ogwo omulungi. Twebaza ababooda abatuwerekedde mwebale nnyo mwebalire ddala mutuwerekedde n'aba funeral service ate n'ab'emulago nze mbadde simanyi nti abasawo bakeera wano ku 11 kitundu. Olwaleero mu buli mbeera olina ky'oyigamu ekyo nakyo nkiyize kwegamba bwe mba bwakuboogerera nteeka okuboogerera mu ngeri ey'enjawulo. Ababooda bantumye mbagaye pamiti eno n'okuba ku bajjeeke pamiti wakiryedde ku 5 naye pamiti y'emitwalo 5 ng'ey'omuvuzi w'ennyonyi tetuyinza zikombe. Piloti ndoze layisinsi ya piloti ya 5 n'eyowa booda tetuganye bonna basaabaza bantu naye tujja kukikolako ekyo bannaye ekyo banja mulinteresezza. Osanga n'abana ababakubayinuka banaakomaawo
nga bakitegedde nti temuli bakuliibwa nammwe pamiti muzaagala naye ez'ebbeeyi ezigula ne booda nammwe zibalemesa. Neebaza abakuumi bawana Mulago n'abakolawo batulabiridde bulungi, beebale nnyo, beebalire ddala. So abatwala department eno ey'Emulago ne Mulago Hospital mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza Oweekitiibwa Sipiika mukubidde era n'atuwuliriza. Twetondera bonna be tukosezza mu butanwa oba mu bumanye, mutusonyiwe ku lwa Katonzi nkyeyongera okwetonda kubanga ffenna abantu tusobya, naye ate Kato mwagazi w'abantu, he has a pure heart. Ne obubaka obwo nsaba Mukama Katonda mwenna abatukuumire, tulabike eri Mukama Katonda eyatutonda nga ffenna tuli balongoofu. Amiina. Project ey'omuzannyo omupya mumuyambe mugguse ekirooto kye ate muyambe ne famire ya Kato. Bambi Kato abadde muntu alina omukwano, twabadde noono ne musiibula budala nga tubeerabidde agenze neyekyanga bwati n'akasuka panti bwati olumaliriza Kato ne mugamba Kato enkasuka y'omukono gwetwala omutima agigenze n'akasuka panti n'asinziira nemwa Kato omutima ogwo baasonda musondi kitalo ddala. Sabe Mukama musasire byamusobako ffenna gyekkubo okuba tusoseyo obusozi mu mbeera wano okulimu ku byemutegedde amawulire gano gagenza okutuuka kuba akutemeddemu agamba atandisa atya okuba nga wava mu bulamu oba okwekyanga mu bulamu? abadde mulamu, tabadde nakimuluma, abadde mulamu kuffe mu ndowooza yaffe, naye ku lwa Mungu essaawa zaaweddeyo dda era njawukanye naye neŋŋamba akolanga bulijjo bw'okola era nenkola bulijjo nga bwenjira omukola. Netwawukana neŋŋenda mu byange naye nadda mu bino kyenkomyeko. Nzizeemu okuwulira 8 mukwano gwange Sudaisi ate Kato ye yasomesa ono nga Kato akubira ono essimu ng'ono ankubira ngamba nti Kato afudde. Nabadde nga nyokwadde essimu zono mirundi ng'ebiri 8 zakiro ono Sudaisi aŋŋamba kiddala naye oluvannyuma neŋŋamba kanjikwate n'aŋŋamba buddala Kato afudde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banange yego kitalo nnyo eggwanga lifiiriddwa entertainer, omuntu abadde ayogera amazima oba kikuluma naye nga ye agakubulidde ate etya. So tetunafuna ripoti ya ddwaliro wetwaziramu ensonga zibaddemu omutima mutima kitalo nnyo era wajjukira yagendako India ku operation y'omutima era abantu mbadde mumuvumanga nti mwasonda omutima gwe mwasonda gumaze ne gwabika gwali kirala azeeyo kati twawukanye ngamba nti tulinawo esente zaffe zigenda kuvayo Sudaisi tukole projekiti yaffe gye tubadde tugenda okupulaninga. Tubadde tulina nnyo bye tulina okukola. Mukama atugumye nammwe abagumye. Kato Lubwama buli omu amusigaze mu kifaananyi kye ate tumusabire ate naffe tugenda temulowooza nti abasigadde tetulina kubo. Kato waakutte weewo naffe tugenda twetereze kudda eri Mukama Katonda tukole emirimu gye buli omu mu ddiini ya Musiraamu saala, omulokole sabanga nnyo Katonda, Omukatoliki saba nnyo Katonda. Saawa yonna tudda gy'ali tewaliiwo kirala kyonna. Mukama Katonda amusaasire ebimusobyeko ng'omutonde ye Kato Lubwama waffe. Siina kyenyinza kwogera Kato abadde agamba abantu musomesa wange mukwano gwange bizinensi y'obubuloka ng'eteeyo tica nnyo yakusomesa agamba pasenteji yange ne baba bagambye kolaki n'ofuna senga gamba kibuloka 10% genze Mukama amusaasire. Mukama abeere nammwe.